tulokalire tukyagera maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano okushifa nakawombe katukomewo naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukomo bwotona busurprise. Hello? Kakati ati nawe sedda munda ku kyakasenyi kucheka senye nawe sedda kati wano wenyina okuwetera nga nzijaawo ndaba amakuba abiri waliwo wali maaso wali ennyumba oba eringa ya kalina waliwo n'eddala erisoose kuliko akaduuka akalina enzigi za red. aha kati olaba ku kaduuka nga wakavaako akalina oluggi lwa red oweterawo ku kikuba ekiddako mu maaso waliwo nga amabulooka kalina ku kalina wakati wa kalina n'ako akagundi kuba gondi endaga awo wewetere gondi endaga nti wendi ntuuse oba nti wali around ya kati owetako katono geti ya green. Hello? Mbadde sikyakuwulira. Hello? Mbadde sikuwulira bulungi. Ogambye, kati ntunudde mu geti ya green. Eno ennyumba ya kalina ngiyisizza. Kati jangu mu maaso nkulengedde. Okay. You have arrived. Okay, thank you. Oiko masika wano yo. Nanga wali bulala amakubo. This of hours. Koze ntya. Nga neewunzise ate neno. Shibana nti okwewunzika. Manda bangenda yiika. Oba tonakyukira wa. Gulira. Je baleko mukwano. Kale. Linda kaliwa? Ali waggulu. Nensoka kwebuuza nti we naakyukira. Ffe twandi bwe ngenda mu maaso ko so akyuka. Kwanze madde ne bwe nsigala ebweru. Bayitawo banje. Ati kati we tuyingira era agenda kwebuuza emmotoka eyingira. Tomugamba. Agenda kulaba emmotoka. Nyimiridde. Lindako. Togulawo ffe katweyiize wano etupaakinga. Ffe katugende tufune etupaakinga mwe muddeyo munda kasita tulabyewo. Tabimugamba mbu baleese cake. Mpulidde agambe mbu they have brought a cake. No. Mwe mudde ku byammwe ffe tulabyewo. Noonya nno we tunaakyukira tudde tutunule gye tulaga. Olina tunula gy'odda ebaba bakutwala emisinde. Tetusukka lujja luno. Tutuuse kye njagadde okugamba. Kirungi. Kati linda essimu nga tuli naye tugenda kukubira nti omuwa obubaka. Tewali buzibu.
Kazi gwa Faruku ani eddala? Faruku Wanje? Faruku Serad. Seradda eh? Yes. Kale ssebo. Osinzidde wa? Ndi Bahrain. Okay, kale bambi. Okay, bannange abalungi abatulaba bwetyo twatuuse dda ku location anti twogera bwama. Twatuuse dda tuli wano wabweru tukukuta, so omwami yatutumye nga mumuwulidde ayitibwa Faruku Seradda. Ye yatutumye bambi n'agamba mugende muntwalireyo ka simple surprise. Era nga tutuuse surprise eno wetugireese, it's a simple one. Naye n'agamba munnange njagala omuntu wange oyo musiime mwebaze era mugambe nti byonna byankoledde nasiima. So bye bigere bino naffe ne tugamba tewali buzibu. Tuzze mpaka Nkumba tuweese nga mutulabye mu lugendo bwe tutambudde kyemmanyi mubaddeko. Era ng'omukyala gwe tuzze surprise nga maama omulungi oyo ye Kyosimire Dinavens. Kyosimire Dinavens. Ye muzira waffe ye hero waffe gwe tuzze celebratinga olunaku olwaleero era nga twagala omutegeeza nti ali so much loved by Faruku. Bajja kuba batubuulira oba kuliko abalala abeegasse awamu ne Faruku okubanga bakola surprise eno, naye nze nganze as per now gwe mmanyiiko ye Faruku. Alright, wentyo ng'ate nnyingira okutwalayo obubaka mami tumuteeke mu vibe. Tetumanyi oba anaasanyuka oba tajja kusanyuka, mubimanyi ebya surprise. Buli omu aba ne reaction eyiye era ffe tetuzigaana reactions zonna. So bwentyo nga ngenda okukonkona nnyingire mbajjukiza nti Hypex Studios bali awo ku Busaabala Road near Cobbins Hotel. Najja Nankumbi near Cobbins Hotel ku Busaabala Road. Yes, we bati ate bateekamu ssente mukwano gwo omulungi atulaba nyongera okujjukiza nti wonna w'oli ng'olina omukolo gw'olowoozaako kubanga oteekateeka obanga osuubira nti bajja kukuba embaga mu maaso awo, omukyala yenna oba omwami yenna asuubira okubanga okuba embaga oba kwanjula oba kuhinjirwa oba kukyala, bridal shower, baby shower, birthday, proposal, ogenda kusaba mukyala bufumbo omuteekeko akaweta, bw'oyingira nnyumba kyonna kyonna ky'olowooza okukola nga wandyagadde okikuumire ku memories ezo, like okiteekeko ewantu obeere ng'okiwatchinga forever, ezo memories ezo ennungi. Ye mukwano nkujjukiza nti bayise Hypex Studios ku lw'ebifaananyi ebirungi, videos ennungi, kwegamba bakabi mu kintu kino beekwate mukwano tojja kwejjusa. Era nga bwentyo mukwano nsuubira olina w'owandiika ate ng'era ennamba zaabwe ziri ku screen, basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02. Ennamba ziri ku screen babayise Hypex Studios mukwano, gendayo obukinge omukolo gwo gugenda kubeera so colourful. Bajja bikolerako mu ngeri nnyo entuufu ddala ddala. Bwentyo Nakawombe Shifa Hope gemannya ku YouTube channel yaffe. Teekamu omwagala o surprise your loved one o subscribing obeere ng'ate ofuna notifications buli we tu-uploadinga ebipya. Mutugoberere tugende ow'omuzira waffe olunaku olwaleero. Bampe cake. Yes. All right, come with me. Get ready with me. Dena sigwa asoseeyo. Bwe baba bakuba ekikonde bakube ggwe. Mudde mabega woono naye wakana kaveera kaaki. Ate bamaze ne batugalirayo. Biruma. Abantu abakava wano.
oba tubuze siwe wano. Ndowooza mbakubire. Is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello? Banzigulirewo ko mukwano. Right. Agenda kugula wanene. Koma awo tumuyingiza bigere. Aliwa bamutuyitire. So, nyongero bajjukiza. Lwaki sibawa ate ba photographer abakabi nimba wa connection ne nga sinava wano. Babayise Hypex Studios. Obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road. Ye. Enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34. Obo basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate. Babayise Hypex Studio. Oba we come up. We come up to jail. To jail wagulu. Okay. Happy birthday. Ayagala kola ayakwegana bugole. Yeah? How are you? How? Hello. What's your name?
Kamara. Nice meeting you, Kamara. You wanna know my name? You know my name? What's my name? Huh? I'm Shifa. Yeah? Hello. Hi. I'm good. How are you? But nice. Huh? She's there. Go and bring her. Bambi mlete omugole. Birthday girl. Omugole tali kuvaayo. Genda waggulu we bituuse. Avuddeyo. Aguddewo naye tannafuluma. Okay. Ariel, you come and sing for her happy birthday. Kale mumukwatireko keke. Mwebale nnyo babi. Kale tusanyisa okulaba mami. Eradde nnyo. Sweta nnyo. Happy birthday. Thank you. Nze nyine yancontactinga. Nangamba mnempitirewo tukusiimeko tukugamba happy birthday. Thank you. Osuubira ani? Nyina bangi. Ge munnange tugambeyo gw'osuubira. Era muneze yankubira yali omukolo yava ku muntu omu. Neno nina bangi. Ati ani g'osuubira? Obaleste. Bave nkube essimu. Katukube essimu tulabe ani yatukontakitinga otutuma. Bulijjo nkugoberera. Kati nga bw'obiraba muli ogamba otya? Nga binsanyusa. Okay. Bintu byo birungi. Katukubire gwensuubira nze kale yancontactinga. Yakoze eki? Mama yenze. Hello? Ndino. Jebale banange. Bino sidowoozi lya Faruku. N'abaana mmwe munkola biki bino? Nga munandeeta amalala. Happy birthday. Thank you mkwano banange webale kunjagala webale nakundowoozaako. Alright. Happy birthday. How old are you now, Mama Risti? Mpozeza na mwenda kati. Olaba. Ne mwana gwe engoye nzambadde nolaba nga tezimala. Saizi kyakyo zikutuuse. Engoye nzambadde ompadde engato ompadde buli kimu kati ondeetedde bano. Nansanyuse nnyo mukwano webale kuma mukwano.
mami mubulire ensonga zo lwaki okikoze. Nange wana. Kakati oyo mama waffe atukuzizza atujje wala buli kimu atukipinga mu mbeera ne tuba tubula mu layini yatubulira fena tuba twerabidde atukubira ku ssimu atugamba kati muli mutya kati temubeerane na stress mukole mubeere muti topapa kitegeera kati tuba tulina okubeera nga tumubeerawo mu mbeera yonna nga tumulowooza kuba ye muntu yeka gwendaba nti atulowoozaako nnyo ne waba maama otasobola kulowoozaako nga ye so atubeerako buli kaseera so kati tuba tulina okubeera nga tumukuuma okubanga ali naffe buli kirungi nga tulina okimukolera we tuba tulinawo so yensonga lwaki twakoze bwetutyo. Mwebale baana bange Katonda abankuumire abanjagalire abawe bye musinga okwagala mu bulamu bwammwe. Yes, tukyakola bingi naye ekyo kye tusinga okubeera omanyi okubona omuzadde nga buli kaseera akulowoozaako nakubirako oli abanga kuba ffe tubeera nnyo ne stress naye omuntu aba akunoonyaako n'akubuuzaako olumu ffe tuba tetwagala nakubanoonyaako naye omuzadde n'agamba kamunoonyo ng'asirise nnyo tanga alina kyayonoona tegeera so kati yensonga lwaki bw'omusiriikirira ennyo agamba tobanga olina kyoyonoona n'akunoonyaako kati naye omuntu tusirika nnyo n'agamba oyonoona king'osirise biki olina ebizibu kitegeera so kati yoyo atubeerawo n'atunoonya buli ssaawa so kati yensonga lwaki kyembagamba ensi yeetaaga kukwata mpola mpola tubeera nnyo newasiwasi temulwana nansi buli lwolwana newasiwasi so kati ebyo byonna tuba tubiwulira munnange tuba tubiwulira mpola mpola etwagala tukwate n'ekitono tutuuke gye twagala okubeera nga tugenda so hope neyanziza ebale kutuuka ebale kubanga buli kimu kiba tukoledde mu mbeera yonna nensinga okulaba ku TikTok oyo mbona sikisuubira yeno ye surprise yenyini ate bulijjo naabanga omukazi omunene naye ndaba twenkana kati omulabira wala olunaku olwaleero mu bulamu bwange kale eyanzizaho kale bambi surprise eno tukoze nga gwe boyina abakwegaseeko yes nali nakuwandiikidde nti negatta ne William nereste negatta ne William nereste twagala tukole surprise eyo kuba wangambira mu kusooka nalemererwa kyeyimiramu neŋŋamba kanegatteko n'abalala so reste William nange twegase twagala okuba nga tukolera maama we surprise William ne Faluku bonna bange bonna yes nsanyuse nyere obwedda mbuuza mbwani ne mugamba nyina bangi era bwogamba kyekyo kale bambi olina b'otumirako ntumirako Brenda kujja Nankonda our baby girl young one Bridget Ronika Anthony Barnabas ne Mr. Black ne Mr. Frank oba yakoze simanyi naye nga ne Frank ate mmanyi naye waali naye mudumidde so kale webale kwagala mami kale Faluku webale kunkunda mwana we enkolagana yange naawe Katonda ye yagizimba si effe nga ne yanziza ebirabo bannange onkoza amalala mwana gwe
Banange. Nze wendi wali kindemerera. Mu byonna. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyambalemu. Yambaleko lumu ojje tusale keeke. Banange. Yambalako lumu ojje tusaliremu keeke. Mwebale. Mulimu engoye 2. Okusanyuka kwange kuli muzima sola kumalayo. Kati londako lumu yambala ojje tusale keeke. Kale. Naye gwe Leste yonkoze. Leste naye muno katumufune akubuuzeeko. Leste naye buuza ku mami. Tubadde tuli mu kwogera naye taŋŋambako. Mami surprise tebazoogera. Nange kifa. Wanje. Leste tukuwulira mami muwa obubaka. Wasikyogera buli lunaku. Mwogera buli lunaku. Wabula yebale tubeere. Ati mwogera buli lunaku naye kamera tezibaawo. Yebale tubeererawo obudde bwatuwa. Sacrifice zakoze. Era yo bwana alina okubeerawo, alina okuba obulamu mpaka kuba bingi byekintu kyakola ate byalina okulabako. So mugamba alye bulungi agenda mu gym. Agenda mu gym alye bulungi tafuna birwadde kuba tukyalina bingi ebyomukolera. Tulina bingi ebyomukolera tulina bingi ebyotukolera ate n'advice tukyazeetaaga zo bambi kuba obulamu bwo. Mama watali simanyi we twandibadde. Mwebale kusiima. Banange kye munkoledde. Simanyi nakumanya. Tusabirigane. Mukwano ina botumirako. Nze. Tumira yo Bridget. Bridget, my friend. Hi. Hi. Mama mutumidde. Bonna banyumira olunaku. Kale mukwano, thank you so much. Webale kujja, webale tusalira. Nkiwa kasente katono. Was that necessary? Wanange webale tusalirako. Bulijjo tukola ku TikTok enduga mama abantu boogera abasajja abatali babo enduga abantu mubalabisa. Oyagala nnyo ebyonoonese kati ggwe. Teka tusale keeki yaffe tugirye. Kale munyumire. Kale bambi. Kale mami genda ochenjinge kansoka nkujje ku kano ogenda okyusa ojje tusale keeki. Okay mikwano omulungi atulaba gwe wenna eyeekuumiddeko ng'okyaliko okuva gye twatandikidde mpaka wano we tutuuse. Yes, surprise wezito bwe ziba tetuzoogera ate tujja n'ogaana nga temwaŋŋambyeko surprise banne ebibaamu okukuta mubaamu enkwe naye enkwe nnungi. Yes, Faruku webale nnyo ne banno bonna abakwegasseeko that is Leste and William. Bambi mwebale kukwatagana ate mwebale kwagala mami mwebale kwagala kusanyusa muntu mulala. Some people abalala bwe baba babakoledde ebirungi bingi omuntu asokolera ebirungi mu ngeri nnyingi mu advice mu business mu advice engeri gy'okwatamu ensiri day to day life buli kimu abantu babedde balungi though ababi babaayo bangi nate n'abalungi bangi kati abalungi tubazizzaamu tutya amaanyi abalungi tubazzeemu amaanyi nga tubasiima through surprises ng'otuma Hope Shifa ng'agenda eri omwagalwawo ng'akikolera Hope Shifa omusanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 bwe tutyo nga tusurprisinga abaagalwa abaffe. Yes, ate nga nyongero bajjukiza nti Hypex Studios bali awo ku Busabala Road. Busabala Road Najjana Nkumbi ni ya Cobbins Hotel. Mbajjukiza gwe wenna mukwano ayagala okola photoshoot eya birthday oyina wedding pre-shoot oyiticho weetaaga bayina screens like kubeera ku mukolo ngoyagalako screens ezo n'abaziina bayina drones ate ng'ogjeeko okuba nti bajja ne bakavaring omukologo as well bapangisa ebyuma ebyo buli kyomanya ekikola coverage buli kyomanya ekikola ku mukolo nga kiri mu line eyo era babipangisa ku bbeeyi yanse ku buseko ate balina packages nyingi nnyo ddala gwe wenna alina omukologo gw'oyagala okuba nga okwasaganya waawo twamupimye mami wuuyo avaayo she's smart
Dora. Wow, so smart. Mami tumuwadde 2 outfits from Hosh Fashions. Era bwe toka tusale cake. Akutegeera bulungi. Dora gwe yampadde ekifaananyi kya mami. Nze yakutegedde mami, takulimba Dora. Nze nga nsinzidde ku kifaananyi. Very smart. I'm glad ntoragadde. Kati n'akagato ne twesanga nga sayizi yo ye yange kati ne binnyanguyira. Kola ebirungi weeyagale. Kati bino mbadde sibisuubira nayo. Amiina. Bantu njogera nabo buli lunaku. Nga bali eyo bakulowoozaako bakupulaningira. Mukole ebirungi. Bagambe. Bakole ebirungi. Kubanga nze bino ebintu mbadde sikisuubira ate mbadde sikiina na mu birowoozo byange. Bambi. Tusanga abaana bantuusiza ku bino. Nenze omuntu sobola kukyawa muntu nga gwe tonkyayo. Olinga nze. Nsooka nonkyawa nenkutegeera nenkuyita neŋŋamba kankulinde lulwo olwo. Olidda bw'okomawo era nga bwe mbaaniriza. Bwe weebaka wansi n'obirowoozaamu n'olamanya ekituufu. Bannange nsanyusa olunaku lwa leero. Onyumye mami onnyumidde. Kyokka mbadde ndowooza kugula ku bitengi ate era ate byemuleese. nekiri kati kijja kutuuka okusinziira bwe ndabi. Mami ne kalazi ozaagadde? Tezireekaana. Yes. Amiina. Bannange. Mami olina b'otumirako? Batumireko. Bangi. Sooka kutumira baganda bange bonna. Tuli abaana bangi. Tulina maama Emire. Tulina Polotas babeera Kyazanga. Tulina maama Gere Kyalukunda. Bangi saa bamalayo. Tunaye ne maama Joani neiba wange gye twava. Okay. B'otumirako? Bonna bangi saa bamalayo. Nkitegeera. Ndi muntu w'abantu. Abantu abatwabo baba bubaka ki nga tusemberedde okusiibula. So nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road. Enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Nze ngamba buli muzadde buli muntu muzadde yena waali abeererewo omwana we. Omwana singa abazze mu kifaananyi ky'okutuukira ng'alina ky'ayagala sooka omuwulirize. Omwana tomugoba mangu. Sooka obeere naye omuyige omutegeere agende okuva ewuwo nga kyakwata naawe okiraba. Bwe bubaka bwempeereza abantu abazadde abasinga babanga naddala abaana abawala babanga ababagoba ewaka genda fumbirwa biki naye nga ne gyamutuma tomanyi kyasanga. Nze njagala nnyo omwana agenda okuva mu bazadde be nga gwe omuzadde omwana kyakwata nga naawe okola ki okiraba nti katusooke tulabe kyagendamu. Baleme kugoba agende nga yeesiimidde ng'ate naawe muri babiri. Buli lwakiyingira nga muri babiri naddala omuzadde maama. Omwana oyo kiba kizibu okulemererwa ate ne bwalemererwa nga muri aba kiina enjawulo okugamba nti agenze yekka. Ebiseera ebisinga abantu bagamba omwana wa gundi yayononese omwana wa gundi yayononese naye nga obudde bwowo kati nga bano abaana obalaba kye bakola.
nze sifanga wanchalide tuyinza obutebaka ndi mukazi mukozi ndi mukazi mulimi kyekintuusiza wano siiza kyerabira mabega ate bwe nalima nenjiga okusuubula naye obudde bwoze wange nga kati bwotoyinza era temuyinza kuva wano nga temulidde geeti nyino giggala ogenda tusibirayo temusobola ogambye nga nakukyalidde tetwebaka tusula tunyumya oba ne baseka eddakiika 5 ate bale mujje tusale keeki ya mami abali munda mujje we cut her cake toyinza kugenda nga bwozze kyekiro kyentuuseeko ne tukwagala nnyo bakwagala nnyo tusaba mukama akwongera obulamu obujjudde essanyu obujjudde eddembe bakyayagala bakulabeko nga wooli oli agambye mami kola nnyo exercise omubiri ogukuume osigale ng'okyanyumira ebitengi bwoti bo okibalekera ekisigadde bakwagala oli mulamu ate ng'oli happy bagamba it's just the beginning siyankulaba ku TikTok laba kati oli wange tuli ffenna bale mujje tusale keeke kankunda tulina ekibiriiti where is it mujje tusale keeke batuwe ebya keeke mujje bambi bajje mujje bannange temuwa abagole ekitiibwa obabuliddwa akameeza waliwo gwe badde bakatumya naye ndowooza katukozese kano you can call them bayite katusale tugibalyeko bane mwebale nnyo mwenna ababadde batufollowinze ababaddeko okuva gye twatandikidde mwebale kutulaba mwebale kutwagala ebigambo bya mami mubiwulidde kyemmanyi nti ate ali eyo atulaba era ofunyemu ekyokuyiga so tugenda sala keeki yaffe eno nga tumuselebratinga mami at 49 awezeza 49 yes awezeza 49 years tugenda muselebrating ate ng'era tusaba mukama amwongere obulamu bannange naawe yabadde mu lukwe weekwese plates tuziina temwekwasa ffe tutambula tuli self contained bwambe tubuyina bibiri nti buli kimu mujje tusale keeki mpozi nga waliwo n'alina ebigambo bya mami osobola okujja obimugambe mami mugambe ebigambo ebyo tulinze ebigambo ebyo. You are all welcome. Thank you. Being a big sister, you are so exemplary. We are so embraced to have you as a big sister. So lucky, so blessed. Being exemplary as we grow into old people. And happy birthday to you. Thank you so much. Olabye ebigambo ebirungi ebyo twetubirese waliyo omulala? Dora wuyo. Abaana tebalina laavu. Laavu yankukutu si yakwogera. Mulenda Emire aliwa? Mumwagaliza Emire? Weddaba kimanyi osigala okimugamba. Papa! Oyina kyogamba wamma? Oyo omugole waffe. Omugole. Emire olina ebigambo obubaka bwowaayo? Obugambo foda mugole. Obugambo bwe nsindikira omugole. Omugole wange ono mama wange. In any language you want. Yonna oba English oba ki? Meru obimanyi byensinga okwagala. Yes. No, oluzungu. Olunyankole. Mama wanje ogu nemukunda munonga. Nyonka zakura ndikureeba we nowankurize arukumpabura ebyasoba ngambira kare azi niwe menta wanje. Niwe role model wanje, niwe mukazi owunkwegomba. Niwe mukazi owunkwegomba abire cyari ahabwe nkawo muntu tariho ndizo wena ati nanye ninyenda mbe nkawe nyenda kwemerera nkanye
omuntu Thank you. nenkunda munonga Brother sikutegeera agambye namukunda munonga. Brenda. Brenda. You want? Agambye namukunda munonga. Enkamanya. Yes, mental way. Nze personally, I am a feminine. And the first time I saw this lady, I was really inspired. She is really a very hardworking person and a welcoming, actually. Thank you. Thank you for welcoming me. Thank you for being a hardworking woman. Thank you for being a role model. Thank you. Thank you. We love you. I love you too. Thank you so much. Miria. Uncle Budala jango oyogere tusale cake. Miria. mami wange omulungi Wendy. happy birthday Thank you. mami wange ono twakula nga tuli bato ffe nkale nze nga nze nakulire wa jjajja kati nga mami waffe ono nga buli lw'omulengerera eri ng'ogamba ha wuyaze taagala bukyafu taagala bukyafu era nga buli lwe tutegeera nti agenda okujja ewaka tulina okuyonja kale nze nange mwegomba nze nga nze era ne bwe mbeerayo ne mulowoozaako ngamba mukama agira munkuumira tukuze tumulaba atubuulirira era ne bwe mbeera ebiseera ebisinga nga ngenda kukola ensobi ndowooza ku bigambo bye yaŋŋamba nga nkyali muto ne mugamba mami gundi yaŋŋamba ekigambo bwe kiti kati nina okubeera bwe nti nga ne bwe mba ngenda kukola ekitategeerekeka bwe mbirowooza ku bigambo bye yaŋŋamba nga nzira mu layini mukama mukuumire Thank you, Anag. Shifa bale kujja mukwano nze bajja nkulaba ku TikTok era nkulabidde wali n'eŋŋamba oyo Nongeya. Tulize ankani. Uncle Abdallah. Uncle Abdallah gwasibye omukolo. Nange mugisa kino kye munkoledde. Kale katusale cake Uncle Abdallah tagenda kujja ali tulaba kimafiya. Kale batuwe music. Mugenda muyimbira happy birthday. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, dear baby. Wanika akambe. 3, 2, 1, 0. Happy birthday to you. To you. Olabye emisinde gye nkadduse nga banfuyidde kantu ako nakakoowa. Ono omwana ennyi
Munyankole yazijawa. Oli kwera ruhangi sitwe ruhango moyo Brenda kwera kusaba omoyo likwera sumaize twebembere Kumanya ngutuya bana bawe kwamba otwebembere Bane tweyanza mwenna mwebale kuma mami. Thank you so much. Okay mami, stay blessed mukama akutukumire. Mutukirize tusibule mwenna abatwa mwebale. Gati mujigale. Gati bagitusibire. Gati mujigale. Brenda gala gate. Tusibule. Takwata gwe kati. Neda tekisoboka. Brenda gala gate. Brenda gala gate. Tulina poko nyama y'abantu. Muwulidde kitaliiwo nnyama y'abantu ne poko ebisigadde weebiri. Naye ng'abalabi abalungi bwe bale kubaako tubagala nnyo yita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 bajjukiza Hypex Studios bali awo ku Busaabala Road najja Nankumbi ni ya Cobbins Hotel ate be bateeka mu ssente tubagala nnyo. Till next time we love you nenga yo gate yiri bagisibye. Mugalawo. Bye bye. Galawo Brenda teri kuva wano nga temuyingide mu nyumba. Kale. Mujja yingire mu nyumba. Munyongira mu nyumba. Katuyingire. Ndoza wano sifo genda kunyamba. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.